Abakugu ku by'amafuta bawabudde nti endagaano eyawamu eyinza obutatuukibwako mu mwezi ogw'omusanvu wakati wa Total, E&P, Taro Oil ne China National Offshore Oil Corporation ne gavumenti olw'amateeka agalungamya emisolo okukyukakyuka n'obutabaawo nkulaakulana emala, wadde nga abakulembeze mu bitundu ebirimu amafuta naddala ennoya baagala ebikwata ku mafuta byonna bikyusibwe mu nnimi ennansi kibanguyiza okubitegeera. It is very difficult for us, for our community to understand, because that the words these people are using is very technical and the word is very big for us to understand. Pulida Dennis Yekoyas Kakembo agamba nti kino kiyinza okubeera ekizibu okukolebwa kuba gavumenti yasalawo dda n'amakampuni g'amafuta. So if the tax rate has been 30%, you would expect that for the duration of the project, the tax rate remain 30%, so that the investors have predictability around their return and not being eroded by taxation. Agamba nti ekisinza okusiba Uganda okufulumya amafuta kwe kuba nteyina mwalo okugatta ku nnyanja kiri mulaala. So what is happening at this point in time is setting out a framework of exploiting the oil. And if you've been following media reports or even the developments in the industry, Uganda has identified potential partners who are likely to develop a refinery. Kakembo obuzibu bwonna bussa kusika omuguwa okuliwo wakati wa Talo ne Uganda Revenue Authority. So if you expect to attract an investor to come and undertake exploration at that point in time, you need to give incentives. Otherwise, they will not be able to come. Ku ntiko y'okufulumya amafuta ebipipa emitwalo 23 ebigenda okufulumizibwa olunaku nga Uganda esuubirwa okufunamu obuwumbi bwa $3 mu myaka 25. Ye Henry Bazirango ono memba mu kakiiko k'emisolo aka Tax Justice Alliance naye akkaatiriza nti obutamaliriza emisoso kwe kusinza okuleeta obuzibu. The availability of infrastructure, support infrastructure, to be able to haul the oil resources from the Albert and Graben to the coast, and the energy that will be required to run some of the systems, the human resource, and the overall governance framework and policy that will influence the business. Amafuta ga Uganda agasooka gasuubirwa okuva mu nzizi okuli Kingfisher ne Tirenga, wadde waliwo okubuguumirirwa amafuta agazuulibwa naddala amasundiro g'amafuta agateekeddwa Pulungo Nooya. Abakulembeze tebannabakakasa bulungi ebigenda mu maaso ng'Okot Ben n'Okel Richard Kitala bwe bannyonnyola. We need our community and the local leaders to go and see what is taking place there, so that when these people come back, they can explain to other communities. We are really not happy with them because we are lacking information about the oil. Secondly, when it has come for the time of recruitment, you will see a different tribe coming to enjoy. Baba China National Offshore Oil Corporation bibagenda okuddukanya oluzi lwa Kingfisher naye ng'okusinza ku Patrick Oboya mu Riyadh nga yesenkaggale wa FDC gavumenti erina okuba enneegendereza naddala eri abo abaagala okulyamu enguzi n'endagaano enkyamu eziyinza okuvaako obuzibu. And so anybody who has used corrupt means to access favors from the regime is bound to regret their decision. Mu mbeera eyo aba Finance Intelligence Authority bali mu kusomesa bannansi ku mateeka agategamu ku byamafuta nga bweriwandira bwalambulula. We want our people to understand and be able to ensure that criminals do not use our economy to distort and undermine the integrity of our financial systems. Joseph Magol yakusakidde gwe mu Bukedde TV.